busoofu twabitegedde ebitabo bye akakiiko kabigambye bibulamu tebiwera so essaawa zino bagambye tebiwera oba tebiriiwo bwogamba mutebiwera ndofu tukozese eki anti kati tebimuyisaawo era obutawera n'obutabawo bye bimwera kale tebimuyisaawo kuba bagamba alina byalagawo naye nga tebikola ki nga tebimuyisaawo alinawo ne tebimuyisaawo anyway kati wesiba Magoola ejjo twamulabyeko ng'agamba nti ekibiina kyakirimu talina mutawaana era ekibiina kyaddembe okujja kimwegatteko bajjeyo obuwanguzi obwo n'ekibiina kirabika nga ekiri mu mbeera musota guli mu ntamu bw'otagutta tofumba ate bw'ogutta oyinza okwasa entamu ogyasa era n'oba nga tofumbye. Magoola temwamuwa tikiti kakati ate saa zino yalinga aliwo ki ekiyinza okuddako bakole batya ebyo ebintu byangeri birimu engeri bbiri oba ssatu kati bw'obanga kati gwe boolyawo olaba kati nze bwompita kkojjaawo naye nze nzira ku nnyoko oba nnyoko adda ku nze naye lwaki kubanga mugatta omuziro kakati Magoola bwe baba tebamuwa kaadi ng'ate yali agenze kusaba kaadi nga yaki nga ya NUP era yagala bwa MP n'etagimuwa era asigala wanuupu wadde tebamuwadde eki waliyo abagivaamu nze mate nga tuwogera ku Magoola tugamba ku balala bagivaamu atwogera ku Magoola kakati gwe tuba tuwogerako bali abalala tuleme bakola ki yasigala nga NUP asigala yego kifaanana nga maama wo oyo Namutebi kitaawo yamuwasa mbaga naye tuli mwana wa kitaawo kakati kitegeeza nti osobola okuba nga NUP teyakuwa kaadi nosigala ngaera okyaliwo NUP mulimu abantu ab'NUP nimubamu n'abantu abaali bagala kaadi y'NUP awo kati nkitegedde nga bwolaba ne mu NRM eriyo abaagala NRM n'abaagala kaadi zaki nga batamuwa kaadi y'NRM ajjanga independent otaba wa NRM ate nebeerayo oli najjanga independent nga naye wadde agamba nti era kati wadde naze independent naye naze lwakuba ndaba nina obusobozi naye era nkyali waki nkyali wa NRM oba nkyali wa DP oba nkyali wa CP so bwana Emmanuel Matovu Magoola ye akyali wa NUP ye bwagamba bwagamba abasigadde ate temulina kyemugamba kuba simwe muline mutima gwe kati bino NUP bye yali enjiri gyebadde ngegende egira nti buli yavuganya yekka buli yajja mu lukano lwa kaadi n'atagifuna n'avuganya yekka takyali munnakibiina kwene ensonga bakole batya mulimu ebintu by'olina okumanya mu bulamu bwo nti omusajja asobola n'okufunyisa omukazi olubuto n'agamba nze oyo mwana si wange aba wani aba mweganye naye we bagenda mu nkebera musaayi abawuwe kakati kitegeeza nti bwebyo byonna obyogera naye kyo kiri nti omwana waki era bwagenda basaba certificate ki oba national ID oba passport amanya ateka kugago kiya wekiri tasobola kukyuka kubeera wangabi nga gwe kitawa muzaalo oli wange kakati ogundi bwabanga bonna teyabawa kaadi leetawo kaadi teyabagoba kujja kungagamba nti bw'omala okugira booti nga bakugoba ojjanga independent bakugoba twalabako n'abakomawo mu kibiina ne beetonda ne bw'oba teweetonze omanyi bayibuli ate ye etuwa ekyokuyigirako kinene nnyo nti omwana yasaba kitaawe ebyobugagga kati omwana asaba nuupu kaadi taatawe n'abikwata n'abimuwa ye omwana n'atambula n'akola ki n'agenda nebimudobonkanako nebimuggwako n'adda nga mwavu muzibu olunaku lwe yadda taatawe yakola embaga nnene ng'omwana akomyewo ekiseera Magoola akomawo prodigal son Magoola akomawo NUP ekole n'akabaga akamanyi okwaniriza Magoola agende ebusira abugirize ki Magoola kati Kyagulanyi ali busiro nga 12 era ebusiro ekyo talk of that day ejja kuba Magoola n'empisa ennungi z'alina obuntu bulamu bw'alina omuntu atalina nkwe omuntu atasobola kukyawa kitaawe kubanga mwavu omukakamu ebigenze wala Magoola musajja mukakamu nnyo ate si mukakamu olw'okuba nti munaku Magoola alina buli kyetaagisa omuntu okuba nakyo abeere bulungi ekigonza obulamu Magoola akirina era Magoola nze nkugambira wano nti ayinza okugamba obugambi walukagga ndi walukagga
olabika wennyise nnyo olwokuba wayonona sente nnyingi mu bintu bino nkuwaddeyo olunaana lwoluwummula Magola ali kuleva ekwata onana ne Walukaga nkutidde mu Uganda yonna ye musajja akola sanitizer kati lowooza okukola sanitizer mu biseera bya covid nga gwe omukola ku buseere bwe yaliko sanitizer nga katuwe kati ka mitwalo 4 Magola bwatyo ne sente agirina nga atamanyi n'ogikola nalabye ayita Walukaga nti Walukaga ava mu byokwekubagiza jangu yabadde olwo amuyita kumuwa kananka kamwanyi ate bagambye nti Walukaga embeera yamuyiseemu awo mweri abantu bye babyogera mbu embeera yampitamu akugamba embeera yampitamu avuga motoka ya bukadde 4 andi kakati Walukaga wabadde yasaasanya wali mu kulwokanira okufuna tiketi basaasanya basaasanyiza ddala kati ne gundi yasaasanya Magola Walukaga ye yasinga okusaasanya ne bawa Magola ne bawa ye tuyagala okugamba olwoze ngamba ezo ez'omu ground okuba bipande anti ground genda ku nnyimbe byogenda mu nnyimbe gwe togenda ku nnyimbe naye osaasanya tekamu otufuta otuntwalayo kakati bwe kibeera ate muleme kulowooza kugira nnyo bwe baba nga basaasanya muti yogera ndi basaasanya nga bavugula kaadi tukimanye nti bebawa kaadi bazibawa lwakuba basasula ssente so si lwaki lwakumanya kye bakola kati ku babiri NUP tuwogera ku Magola naye balinayo n'empuuga nande Segona naye webusiba Segona abaddeyo ebisanja bisatu mbadde sikimanyi Segona webusira MP aliyo kati ate nga ndaba byabadde ngaakola nga alabika alwana NUP anti tikiti bagimuwa bwe batakuwa kakati kitaawo singa akwata abeera nga alina abaana bakolera ebintu gwe n'atakolera pate ku birthday abatakyali kitaawo akuweredde naye ku matikiti atakoze pate abatakyali kitaawo ate njagala n'abantu bayige kino baleme kugamba ngambo munze nakola kinene nnyo n'opo okutuuka awo gwe wandyetuusizaawo yo n'ogireka wagituusa ate gwe n'oteetuusa it's like oli okugamba nti nkugjeewa omukazi waliwo omukazi wange yanoma mu 83 yaŋŋamba nze nakusanga ofaanana otya nakugjawa yakunazanga saamunyega nemubuuza naawe gwe wali omusiru okuba nti wayagala yali asinga okufaanana obubi ku basajja bonna abaliwo biseera bwe mbanga nze nali singa okufaanana obubi n'onjagala then he was stupid enough okuba nti wagenda bwoti naye njagala okimanyi bwoba nze gwe wanteeka ku level kwendi bannyoko bonna bali bulungi lwaki tewateekawo bannyoko ne bafaanana bulungi kuba nabo basajja obateeke ku level ennungi so temumanyira abantu nti gundi namujja gindi namusangawa ekyo ekintu bwana Segona akyogera nnyo nejju yakizzeemu omukyala yamubuuzizza bwana Segona otusabye akalulu akako naye ku bwa pulezidenti totubuulidde gwogwawe era tukawaani mu response ye yagambye omukyala ono ambuuzizza ku Kyagulanyi gwe naleeta yamujjawa ne Museveni gwe mmaze ebbanga nnwana abuuza akalulu akange nkawaani akalulu nja kukawa gwe naleeta yaleetaani akalulu nja nga we manya wajja kawa bwani kayesimba osima gyali ekimanya takawa gwe yaleeta kuba mwami Segona njagala mubuulire wano nga tetulina baana kugenda wala nnyo akalulu kasobola okafiirwa obulungi kaalina kabadde gyofuna taleetanga ku Kyagulanyi yeerandiza yeko okuva gye yava mbu yagenda mu kooti eggulu mbu Kyagulanyi bamusiba ne bamugulako emisango bwe yagenda eggulu ne bamuta yagenda eggulu najja naye nze namujja eggulu oyo kati ebyali eggulu yabiwomamu omutwe anti nga tetumanya nti atuleeta ebibuuzo anti abantu abamu ebyo byeŋŋamba nti mwesiba ku kintu kimu gwe toyinza kugamba nti oli gwe wamutuusizza nze yali afaanana tyanga muliisa mulabirire gwe nga teyakunyirira nga ye nga teguwagulanga gwobigula omuntu gwewatuusa ate gwe n'oteetuusa awo anti kakati ebyo byonna okwogera ebyo olwo Magola aba asikowalinga Magola ayongera kusikowalinga nti muntu mulamu ategeera talangira takudaala ate takola ki taddamu ebyo ate no munange Magola mu bantu bonna NUP beetaawa tikiti Magola ye musajja ataavaayo kwogerera NUP ku kigambo kyonna balinga basatu ekyogerako kugamba abasizinga faya ebinaabira banga y'omulala bamuyita Kaweesa yakuba ebipande mu kulonda kuli bibaddeyo omwaka gwonna nga bitambula nga bya NUP era ne ku luno tebaamuwadde naye waawuliddeko ku kigambo kye n'omulala Alhaji Faruku Ntege ow'e Makindi naye ne ku mulundi gwera yalimu ne kuno mwali naye tonawulira ate Mutebi
Ntebye wawa. Wekira. Ayo aliyedde mu gundi. Bagaba lero ticket n'atafuna. Encha ne bamulangira ku PFF. Bamulangira naye teyayogera kigambo kyonna kirala. Oyo yina yagenda mu kibiina kirala. Anti kifaanana nga bona singa olugoye luyulika wali. Togenda nti ate ogende otambulire mu ULC. Wabula ogenda bugenzi ayo ogula lupya oba kitodda mu kwekubagiza. N'olaga bw'atyoli ate kisi kirungi kubeerawo nga bantu bamanyi ki ngo okola kibayita amakwekansamu. Bw'oba wakuvaawo vaawo bw'oba toveewo beererawo ddala osirikire ddala nga Faruku Ntege bwe yasirika nga Inginiya Kaweesa bwe yasirika nga Magoola bwe yasirika. Naye kaakati ndowooza olaba bagamba nti muddu awulira yatabaza engabo ya mukama we. Kaakati ekiseera kituuse oba n'okweyagala oba teyagala. Magoola atabaze engabo yaabwe. Ajja kukwata engabo yaabwe agitabaze. Newankubadde nga tebakyalina buyinza okugamba nti bamuwadde fulaaga. Naye kati ajja kubeera n'opulining. Ajja kubeera n'opulining. Naye okyadde nnyo kuba kozi oŋŋambye nti oba tokimanyi nti ne Sseggona mu Lwakano mwali gwe tomubalaamu. So kitegeeza kati anti bwe ndaba kubaliwo nze ndaba wakutaano. Naye mwennyini yagambye nti racing bw'ebadde nti ebaddemu mukwano gwaffe Walukagga nga yewa tikiti. Ebaddemu ne bwana Kiyimba wa NRM. Ebaddemu nange Magoola, ebaddemu ne bwana Sseggona. N'atandika Batema n'agamba nti Walukagga kati ebyatuuseyo mwabirabye oyo tumuteeke ebbali. Kiyimba newe tuba tumutadde ebbali. Ye igodi kati Magoola bw'aba mwali mu Lwokaano. Mbeera nga bwerabika. Ye yali ku mumwa gw'empiso waggulu. Kati yali waggulu. Kati Sseggona ayinza kukwatanga kyakumeka nga Walukagga omugyemu. Mu kyakuna. Tujja mu Walukagga. Sseggona. Omuteeketeke. Tetugamba bye yali. Tetugamba kifo ky'anaakwata. Mu kalulu kano akajja nga 15. Kuba ekirungi nti olowooza tuli kakyaweza emyezi esatu. Ate ennaku. Kubanga leero eziba ziri 11 ng'okuwonda kwa 15 sigadde ennaku enzijuvu ddala ennaku 30. Kati nze nkuduwe nti bwe ndaba nti aba wakuna. Anti omanyi bagamba nti kyosiga kyokungula. Teri asiga mapapaali asiga mwanyi n'okungula soya. N'okungula soya. Osiga obukyayi okungula bukyayi. Osiga okuganja n'okugaba era okungula. Oba nga bakubba ne bannabwe bababba. Anti era bakugamba nti zikusanze gwanyaga. Naye bali tonyagibwa ngo olimala kunyaga ne bali kubakola ki? Ne bakunyaga. Kati ogire okudaala ebyo byonna biki kati nno ddamu obyogere nga ne Magoola ali ku front. Bwe yakuba yeyanziba nga ate Magoola y'ebyo tabimanyi. Ye sente agitaaka bw'alabye. Gamba obugambi nti waayo nno embeera erabika ekalubi naye enjo kyayo. Naye kale. Enamba yo nsomera enamba yo. Ng'akuteerako. Tali ku ebyo ate nga tabeera nko mu palamenti nti batugambe asijje mu palamenti. Sente yakoze enkole ate era ye muntu ayimirira awo nga tolina kyojja kugamba nti kino kiri yayita wano oba kiki. Kanemu kanapi. Omanyi alina eddiguli 3 naye muyivu nno. Natidde n'otya niyo Magoola abasajja kati naye n'ateeraga kakati naye oli ye yeeyita muyivu. Muteeketeeke. N'ate ekinsesa ku bantu abo. Oba ekigambo ekyo lwaki bakijungulula nnyo ekyobuyivu? Bakijja Menge ekyobuyivu oba ekyobuteekete? Obuyivu. Kimuyivu munnange. Lwaki balooya be beeyita abayivu? Balooya be bakitandikiriza emyaka emeka? Bulandizi friend. Basomera 3 egy'eddiguli n'ogumu ogwerero. Si gyena. Basinga dokita. Naye wali wuliddeyo dokita yeewaana mbu muyivu munnange? Dokita ne Faaza. Faaza basomera 10. Waliwo n'abasomera 12. Ng'akyali mu kusoma atwaza. Naye ate ono ne yeeyita omuyivu. Ne bye yatandika babatuuka n'okufa ng'akyaliyo tamalanga. Nze wenewunyiza naye muname n'abantu b'omusiro kati tukyalina kyakukola okuggyako okutunuulira Magoola n'amaaso amwogi ennyo n'omutima omulungi ennyo era n'ebirowoozo byonna bimuteekako ne tugamba nti bannange ono ye muntu gwe tulinawo asobola okukola kino nakino nakiri engeri ejja okuba nti esanyusa bannabusiro. Bannabusiro developments zaakoze gundi muziraba zaazirina azaazikola. Omanyi mulimu omuntu ateetaaga kwogerera kakati gwe bayimirire sirimbejja bbi ebyokuyimbirira nti bannange nno mumbejja onono gwe mulaba wano mumbejja ngaakuba agaaya bubi naye mumbejja ye gundi asobola munaabeera nga bwemubadde mudolale zonna muzigendeko. Ate kirungi kya Magoola nti olwedde abaddemu mu Busiro si bano bagaa nti yazze buzi teyagambye bugambe ndi nzimbe ennyumba e Busiro olwokuba eriyo kino n'ebintu ebiri development bye yakola teyabikola lwakuba nti nno ali esimbawo ye yabikola ng'abikola
olwokuba ayagala azimbye obuguudo ogudobo obw'omu byalo simanyi n'obufira ng'ate taliiko ndi bannange mumpe kubanga nkola kino kadda wagondi azikoze okyoba weewuunya ye muntu asobola okukola ekintu ekyemploying abantu abawera mu area naye gundi ayinza kukola wadde washing be olaba bwe yatwala washing be ogenda yateekamu miliyoni simanyi 8 yasiba n'abaana abaali bazibbye kati lwaki washing be teyagiteekaawo waka naaba nga ye director waayo ng'abawuza ab'oku kitundu bwolezaawo manyi ebyo ebintu ebyoleka obunankanyi bwo obufuta bwo oba buyita bufuta oba bufuta ng'ate batereddewo bwolina ssente naye ng'ate tosobola kukola n'ogenda booze ng'emmotoka bagyoza emirundi n'emirundi omwaka oguggwerako ate babbiremu n'olunaana naye nga tosobola kukola kawashing be koteeka ku 5 ku 10 tosobola kakolamu area mwoli baana bali mu bitundu ku bantu babeera bafuta awo yaba mufuta kati omuntu nga Magoola yasaanire abantu okuba nti abantu atambule nabo abantu bamwesiga ne bamanya nti ddala gwe twesize yoono na buli kimu kijja kutambula Walukagga akyalinayo omukisa okudda mu reese eno naye nti ebintu bino engeri gye birimu bya mirundi ebiri mulimu ebyobufuzi kati bwe kiyingiramu ebyobufuzi baba bakikozesa kasonso ne bwonaakola ki nga bo bagamba nti nedda ssebo kiba kyangu nnyo okunyogootola independent okusinga okunyogootola ki owekibiina alina kaali ate ng'ekibiina kyekimu ku ekyo ekibadde kibateeka ku bunkenge si ekibadde kibateekako na up to now ekibateeka ku bunkenge ate n'ekirala kye nalabyemu fe Abaganda tulina olugero nti omukulu tasobya taata newaba akoze eki okireka nti amunaye muzeyi n'okirekera kakati osobola kuŋŋa nti akasiro k'ebikonde akali mu kuteeka akalulu k'ensi yonna ke Uganda yonna atoka kwata ensobi mbuka akoze wano bubi bakakwata anti bakakwata naye olwokuba nti eriyo y'omukulu tasobya anti bokati bokassa ku ddinga ko kye kakola nkagamba mugende mu kooti bwekatuuka mu kooti kaweereza looya bw'atuuka eri ng'agamba nti it was for sin katubirabe mu kulonda okuddako ensonga zammwe oba kooti ye eyinza okugamba nti kale bataddewo gundi temporary injunction okuyimiriza okulonda kw'ebusiro bagamba nti omusango bavunaana gundi bagira bagulinda nga okulonda kwekugenda mu maaso kubanga mujja kakwata ensobi endala nnyingi singa kakkiriza wano eno mbwe twasaze mu bukyamu wamma Walukagga mutuufu kati baddira nomusango ne bagamba nti gugira baguyimirize kubanga ng'ebula ennaku 16 bayinza gamba nti ate ogenze gye watwala baloti pepa ate ono mu mugjeeko abamuleka bulesi n'ayingira n'agenda so considering all ebintu ebyetooloddeawo tulabira ddala nga Walukagga emikisa mitono mikisa weegiri singa anaabanga kyayogerako naasobola okitwala mu nkola n'akistandingako n'akiraga ekkooti kuba kooti yo naye erina obuyinza bwayo ne electoral commission erina obuyinza bwayo naye bwe biyingira mu kkooti nga ogenze ku musango nga gwa byakulonda bulunzi oba okozesa okolera ku mateeka ga byakulonda natunuddemu Walukagga ayinza okwesanga nga ajja kudda ate mu kwongera okusola essente anti olwoba agenze mu kooti yagugobye bamugambye kati sasula obudde bwonone ebyo byonna bibeerawo bw'obanga onaalya capati teweewala ŋŋaano okufumuukira tosobola kwesiga buto eŋŋaano yo erina okugendako kubanga era ojja gikanda ojja kukola ki naye kirala kyotulina okumanya nti kooti yo ajja kuyita buyisiti byakusoma nti ebyokusoma atubulira ekisembayo ye National Council of Education kyenaayogera tejja kuddamu era buli emisango gy'ebyokusoma byonna birina ekibadde so bano baddukidde mu kooti bawabidde National Council bawabidde akakiiko k'ebikonda NUP anti kyekyo yo NUP ejja kugamanyiza ebbaluwa gye nakuwa ntuufu kubanga kitongole kyammwe ekya gavumenti kyekyagi it's valid okujjako nga bagamba nti gavumenti ya Uganda teconsideringa National Council nti oba gavumenti ya Uganda erimu abafere oba batugambe nti n'ezo gundi nfu universities ezamweyeniroolinga batugambe nti teziri recognized nibo zinaaba recognized nga ne National Council bajja kubuuzabuuza nti ani avalidatinga ebiwandiiko nti National Council yavalidating Walukagga beera bakone naye for now nga NUP bwekyalindirira kooti enkulu kyeneesala bo abantu bebusiro bagire nga batunulira Magoola obutafiirwa byonna andi Magoola ye waali si wakuvaawo ate tolina kyona mugamba omuntu wa diguli essatu naamugamba nti ate kikyataliyo ate after all yamala ddawo mpozi naye bajje bagambe nti abaamuwa emikono kwaliko egyagundi batandisako eyo nkola mpya naye ebyo byonna buli omuntu lwabeera ng'ali incompetent mu byakola akola ebintu ebitasoboka naye ate newunyiza nnyo abaleese ekizintu ate bajega nnyo bansoji bajega kubanga kagatto
omubaka wa parliament bamwetagisa emikono 10 tosobola kugamba nti emikono 10 mu constituency ebeeramu abantu emitwalo 2 n'okwambuka oyinza okulema okufuna emikono 10 gyeweesigira ddala baba barelative bo bokka naye oli yajja n'agamba ninza ogwange esigumuwanga kuba yaguteekako atya nga ye yamwokyeramu ne kopi yaki eyandaga muntu kati abo bantu n'agamba nze ate simanyi oba nanti amateeka ga electoral commissions ngeri gye oba oli lwakuba mulamuzi yakola byayagala amateeka gagamba nti ono bw'abanga babadde bamugjayo kuba ndaba bagenze basikayo ng'ate oli bamulangirira anopposed abadala ndowooza baba baasigalamu babiri baba balimu babiri mu lwokaano tekisoboka nga bala tebajja bala baba basibira ebweru alo baba basibira nagamba asigadde mutumugire omulala waliwo yatuukayo n'agamba nti obuuma tebukyakola kati obuuma olw'okuba tebukola ne badikira yalinga oli waliwo n'akalala era kesitategeera abasajja abo ebintu bya gavumenti ebizibu ebintu byo byewunyisa akati omuntu bwamala omuwa omukono n'agutwalayo n'owewandiisa n'omala buli kimu n'otandika mu campaign nabo bennyini babeerayo kati akasiyo k'ebyekolonda kano ke kayita candidate ne kamusomolera ebyama bya candidate omulala kubanga kagatto bw'okwata emikono gy'abantu bo abaakusembye n'ogitwalayo nange nenkwata egyange nenkitwalayo kati nze mmanya ddi ate kugijo anti ebintu bino byakula bulala akakiiko kennyini kalimu abolugambo kafere nze kwenkayitira akafe nina grounds Bobi Wine ye presidential candidate yasooka okuzaayo emikono naye ate akakiiko ne kamugamba nti gye waleese president Museveni yagikozesa oba baali bategeeza sizoni eri nedda sizoni eno nkuweyo ekirala waliwo ekyabaddewo buli muntu yagambye Uganda eraga omwogezi w'amagye yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti abamagye abadde bakuba abantu tebabamanyi tebabamanyi naye nga bali mu constituency ne poliisi eri wali ne baani bali wali nga bakuba abantu nga bali mu kuba emiggo emizibu bali mu uniform